eri in line ne constitution ya Uganda. So tebasobola kuteeka amateeka mu rules of procedure nagamenya constitution. Bagamba kino kinabanga kugamba yinkola nga bwe nebeera. However, muteekererete ebina by'ebyobufuzi litondawo obubondo bayita caucuses. Era ne enfuga ebibiina ebingi. Kakati mu parliament buli kibiina ekirina abaka basukka mu kiba ne caucus. Era caucus eyo eba n'amateeka agagifuga ge bayita caucus rules of procedure. Parliament kati fenga ba NRM ekirina, NBC ekirina, NUP ekirina. Kubanga kibiina kiwandiise mu mateeka. Katulomba kyonna kye mugenda okukola, bulomba mugenda okikola. Speaker bw'abawo kye mutakoze nga kikontana n'amateeka gammwe ag'ekibiina kyammwe. Speaker ne wabaawo omu ku mmwe agamba neyemulugunya n'agamba Kayija ono okufuuka chairperson w'akakiiko kano, okufuuka whip, opposition whip. Olwaleero nsibambi okufuuka opposition whip teyayise mu tteeka ly'akabondo kammwe. Nga munaabo yaloopa FDC nga yemulugunya. Kubanga waliwo n'amateeka amala, for example bw'otuna mu parliament w'ekyo bayita quorum. Katononyo abamu bote bayina kasajja ku mutima ne nokyereka bulesi. Kata wembadde nzija Meddie nti kati olwaleero ekyakoze mu FDC waliwo abeemulugunyizza. NRM tebaliyo. Kati mu NRM obukiiko simanyi Meddie gy'olijja amalema nedda bali abatya bagambe Meddie tukikyokogera nebitwogere bituluma bitutuusize kiwanda jja atulako bwa namba nnyabwe oli amanyi agalabako amanyi wagalabako tolimemba wase amanyi wagalabako. Kati kansoke mbali procedure ya kansoke amanya wagalabako anti eno Barcelona anti tugenda rumo amanya ko wagalabako Barcelona no kansoke mbali procedure nga bwebeera then the kemabwe procedure was followed. Kati government chief whip Obua yasoma asoka naleta amanya. Kati amanya ago agaleta mu Central Executive Committee kwentuula President Kwatwa Yoweri Kaguta nga chairman, Haji Moses Kigongo nga vice, Kadaga nga second vice, kati nga namba nnya kwentuula. Kati olukiiko olwo luba lina first of all okulonda abakule okudesignating aba member Meddie Nsereko ono bera kakiiko gundi, Kayija bera kakiiko gundi. Olukiiko newankubadde government chief whip yaleeta proposal naye olukiiko olwo lulina okwaprovinga. Kati olukiiko olw'olumala okwaprovinga government chief whip n'alyoka agenda ku fulo ya parliament n'asoma ripooti ya SEC. Kakati ku mulundi guno ekituufu kiri nti onada kati kino ekisangiza kubanga mu kusooka twasooka ntwamanya ntugakasa kati mu season eno gye tuyita session eno yaddako kuba session ya parliament yatandika mu gwa 7. Kati amanya agali galina okuba designated government chief whip teyagaleeta mu SEC. Era n'obukulembeze obwo ekyo kimenya amateeka g'ekibiina so siga parliament. However singa waliwo member w'ekibiina kyaffe omu nga ya raising issue neyemulugunye wa speaker nti bano newankubadde baliwo tini amanya ago ge basomye ku fulo ya parliament tegayise tegayise mu Central Executive Committee. Speaker ali asobola okugamba nti mugazzeeyo tewaali waki akiwaayo. Kati speaker ebibadde ewammwe tamanya naye kati simanyi wakijje naye kwegamba olw'okuba nti kyakimbolovingamu abantu bangi probably waliwo omu ku bwe yakikugambyeko. So bano njagadde kugamba nti speaker amateeka g'ebibiina amateeka g'ebibiina gamukwatako nnyo caucuses negakola mu FDC ngakola mu NRM anti ganyo kanga mu NRM tewali ya raising era kigatto seke tutula ku issues endala tutula ku issues endala ne weeks nga bili neba weeks nga bili mega twatula ne twatogera ku kirala tuli kumanya. So kyengeza kugamba nti the answer is what we're going to do that ate speaker atukane ku level etunula
mubano nayo as long as waliwo raisins naga tewaliwo naye singa waliwo yaliwo osanga nakyo kyandibadde nga bwe kiwalayo ku nsibambi ekyo kisobola okuba bwe kityo kakati ne Meddie tukyalina obuzibu era of course ng'abakulembeze b'ebibiina nti okusinziira ku buzibu obubeerawo okwasaganya political parties versus government kubanga jjukira nti abantu balugana ne political party leadership nezibawo deputy secretary general w'Ekkiba Kaija but then deputy secretary general w'Ekkiba Kaija nga tali mu parliament oluusi osanga ng'obuyinza bwe buli trimmed kubanga awali bali abali 34 abasalawo abagenda mu FDC probably Kaija taliyo so ekyo kibeera nga kimusalako oluusi okutuukiriza n'obuvunaanyizibwa bwonna naye nze ndowooza nti bwe tunaaba akukuza bibiina byaffe eby'ebyobufuzi byonna nga kuba ebibiina byaffe byonna bikyali bito these are younger political parties biba bito parties kibeera ekibiina kyekiwezeza 8 tewali NRM ya myaka 17 ng'eridda wa kubanga awo nawona wakati adipira n'oginoonya wakati awo nange ogyeko na bino eby'ennaku zino naye mabega awo okutandika okuginoonya nga tugiraba how kubanga ekya NRM ng'amateeka omanya abamateeka bagenda kutwata precedence the precedence eya NRM kati obujulizi bwo okujjako bwe yatta omuntu nange batamulopa kakati bwate bamulopa kitegeeza nange tubasana kundopa no ekintu nga kimenya amateeka kiba nga olinga tebaakiraba sebo lwe kirabika kiba kimenya amateeka Meddie kino kigambye ekyovolaba mu message bayitawo mutugambireko batoro bujulizi ko kugambi no bakuri coding olera n'imbuzi mu recording era akuri coding wadi piatus akora ngeta utaka bikero mutaje barutenga namunya